tuline Salongo honorable bali mwezo Nsubuga Ronald obaye oda yamanya naye wano Kakonge nalabye nga kekasi erinnya eritandika waliwo akavuyo akabadde kakolebwa era wabadde waawo okusikangana omuguwa kiki ekigenda maaso kaluluko bana abantu bazanyisa nnyo ndoze electoral commission tena bakutegeera nti twetaaga eddembe mu ggwanga ekyatwala president Museveni mu nsiko kali kalulu kukabba tuyita mu bingi okunoonya akalulu n'onoonya akalulu oluusi n'otunda n'ennyumba yo ng'oyagala kulaga nti ddala osobola okukola bayibuli nga bwe nabagambye eggulu egamba nti akalulu ke kawula ab'amaanyi naye abakozi ba electoral commission naddala ate owaleero omukyala alowooza nti akalulu ajja ku kakyanga bukyanza kacyangira abalala ekyo tekijja kukola abamu ku ffe nze sinaba kulya ku mmere okuva nayingidde wano eggulu ekiro sinaba kunywa ku caayi n'engoye zenyambadde ezo sinaba kunaaba kubanga tebanzikiriza kusobola genda kunaabako olw'obubbi obuli wano lyala foomu zo ozitambuliza kumpi mu mpale y'omunda okusobola okweyasekiwa mutegeera bulungi batutadde ku bunkenke kyanaku naye njagala okulabula titegenda kuba manya ya nkoko so akavuyo akaliwo kamaanyi nnyo bakyusiza results zaffe naye nga njagala okutegeeza neggulo nayogeddeko genda serunjo genda eggulo nasobodde okwogerako n'abakulu abatwala security nembategeeza ekigenda mu maaso okubirana mu kulonda twalabye nga matiriyo ow'okulonda tebamusiirinze diara forms tezisiringiddwa mu tamper proof polythene paper ekyo kimenya mateeka diara form erina okutwalibwa nga eri sealed bano abagikoze balina okugifoojinga era erina okugulwawo returning officer si kyekibadde case zituuse wano nga nzigule era nentuuka returning officer bonna nebagamba look kino kikyamu nebagamba tusonyiwe ontegera bulungi kabakoze ensobi box black box baganyo gisiiringa eggulo era abamu twatukidde ku polisi kira netandika okuloopa mu electoral commission nekubira n'aba security omu ku bo gwe nakubidde ye General Mugenyi Arthur wa isu n'omulala ye General Isoke nemutegeeza nti ebigenda mu maaso si birungi okitegera bulungi era twagala banoonyereze ku corruption ali wano tosobola kubba kalulu ka muntu n'omutundu abodi kati waliwo abadde ampadde 00 netuwakana nnyo nagamba mbadde mbakangamu bali mwezi afunyeewo anabubuna ozanyira ota mu kalulu ka munno nti mbadde mbakangamu musirike bali mwezo yafunyeewo anamu kandi munzikirize nsome bali mwezo 44 that nonsense should not be allowed. balina gwe babbira yes babbira kizito obamu badde batikingira babongeza gundi lukwago naye sikiwa nti lukwago intention ate bagala okukendeeza okwongera obululu bwabwe basobole kuba bakansalazi bange abadde bakisandise Shamim Nambasa bakamuba obululu 10 wano wendabye okusinza ku balonzi abalonze mu abalabye era obululu bwaffe tuli mu 6 7 8 afunye obungi 10 00 ontegera bulungi nnyo naye bo balina 5 waliwo parishemu ngeya nakasero 1 nakasero 2 balina 5 4 5 nenebuuza bavuddewo abalonze abatalonda na president obubbi bungi nnyo era nsaba regional election officer atwale ensonga eno ng'enkulu omukyala mugyewo kyanaku mukyala yasoma bino ate tukkiriza kwogerako ekibasomesa ffe kwe kutegeera nti be basoma bituufu
naye tugamba nti objection. No objection. Ate olwo kigendera ekyokusoma kiki bateke mutesiriza tuteve wano kiki ekiddako nalo tetugenda kukkiriza era muwonize muganda mu bisome naye tetwandyagadde kuba nti twetaaga eggwanga ery'emirembe. Lwaki atulumya bakansala bonna bali mu maziga? It's not going to be it's not going to be common. Obadde okyali bulungi buli waggulu bonna kyabasinga kumpi emitwalo 4 n'ekitundu yadde babbye era n'ekitundu akudirira alinga mu bumeka anzirira ali mu mutwalo gumu mu 7 yewaki oyo nziriza njogedde kubasinga nze n'emitwalo 5 ngenda kuweza 6 ndoza zira nkuba ntuweze kati niweza 6 mmeka ontegera mu okay bagala kukendeza ku bakansala bagala kukendeza bakansalazi bange era strategies baliko kati quality y'abakansala gye ndina esanyirwako. Apiru yeri kinga tumaliriza. My appeal yange eri nti tukkirize nti Katonda yalonda abakulembeze era nga Bible egamba nti akalulu ke kawula ab'amaanyi bakkiriza akalulu kawule ng'abantu balonda baleme kujjako abantu ddembe lyabwe eryokuba nti balonze ate bo ne bakyusa engero 18 akalulu ke kawula ab'amaanyi ate waliwo nti Katonda yalonda omukulembeze ate constitution y'eggwanga nejja netuwa nti oyina ddembe lyo ogenda okulonda omukulembeze gwe kati Katonda akozesa ggwe ng'ekibya okumulondera omuntu gwagenda okuteekako omukono naye raba we bagenda otulondera ekikolimo kigenda bagoberera mmwe. I'm telling you the truth. Njagala okusaba yenna akwatibwako aba security mujje mubeeko ne kimukola kikyamunye ekiri wano. Yes. Sebone yanze